DPTV Uganda, Dawn People Television. Kulichagula Nyasani ndio president wa Uganda babuwa na yake kati mu 2026 banaya tusinyo ila sani. Democrats who have come from all parts of Uganda, come and save me. Nobati Mau awangudde akalulu kobwa senkagale wa Democratic Party naye ebibaddewo munda abalonzi babadde bamugoba nga bamugamba genda twakukowadda oluvanyuma lw'obagamba nti Democrats mujje munyambe, come and save me, baganya omusavinga bamuga agenda ekiddiridde bibadde bikonde nsambagere era tugenzo olaba nga maboksi gayitawo n'ekisinza okunyumira abakutte box babadde bakuba enduulu mutuyambe babba obululu naye nga abakutte box kati ate n'ababadde bayombera obululu nabo nga bagamba mutuyambe. Poliisi yo nga kyekola kukuuma batwala box olwedde abatwala box bakuba enduulu babataase gwe tunuulira oyo. So bye bibaddewo bigenzo maliriza nga abalonzi gwe babadde bagoba ate awangulidde na waggulu ddala nnyo. Of course tugenda beera nga tubitunulira ye Democratic Party bagamba nti DP they are the Democrats but ebibaddewo olwaleero tuula mbikonyumize. Amasasi Ganyoose wakiso abazigu balumbye abantu maziga miranga na biwobe. Hon.Ssemujju nganda mubaka wa Kira municipality jebuvuddeko nakutegeeza nti yavaayo n'agamba nti NUP kijja kubeera kya buli azaamaanya singa munanteekako omuntu asonga ate lunaku olwajjo yavuddeyo n'agamba nti kyonna ekigenda mu maaso mu paalamenti y'eggwanga ne mu ggwanga Uganda Jeno Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni ali mu kutya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bigambo bya Hon.Ssemujju nganda tugenda kubeera nga tubigaziya awamu n'okubeera nga twongera okubeera nga tubikugaziiriza ddala. Lwaki ayogedde ebigambo bino? Asinzidde ku tteeka erya Political Party and Organization Bill eryayisibwa gye buvuddeko mu paalamenti eryaleetebwa omubaka Naguti. Hon.Ssemujju nganda agamba bino byonna weebiri kubeera nga banyigiriza Bobi Wine n'ekibiina kye ekya NUP. Tugenda kubeera nga tubigaziya olunaku olwaleero. NRM General Museveni asindise Vice President Jessica Arupo n'agenda mu bitundu by'e Teso bw'atyo ne yeetikka obukadde bw'ensimbi za Uganda 8, in fact billion 8 azitwalira abakadde beeyo. Ebimu ku bitunuulirwa tugenda kwesigama nnyo ku bigambo bya Hon.Ssemujju nganda era tudde ne ku bigambo bya Bobi Wine yakava mu bitundu by'e Teso era ne basayininga memorandum of understanding wakati w'abakadde b'e Teso n'ekibiina kya NUP nga tewannaba kuyita nnaku ziri awo mwami Museveni bano be yagaana okusasula emyaka kumpi 4 finally amaze n'asindikayo billion 8 oluvanyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okugendayo n'abako n'abamu beyawente basobole okubeera nga batambula. Bingi nnyo ebigendera ddala maaso mu ggwanga Uganda nabyo tugenda kubeera nga twongera obigaziya awamu n'okubeera nga tubitunuulira. Tugenda kuviira ddala ku ebyo tusobole okubeera nga tweyongerayo twekumireko bingi tugenda kubeera nga tujja nabyo. Waliwo emitwe egikubiddwa ku Nobati Mau kati katujje tugakuwe mu bujjovu.
Okay. Kale, byebyo ebigenda maaso mu ggwanga byewuunyisa era oddayo kayimba karoba Kyagulanyi Ssentamu n'ogamba nti by'osuubira byolaba by'osuubira byawukana ku byolaba. Okitegedde? Kakati akalulu ka DP nendowooza tutandikira mu DP oba tusooke sayidi eno. Katusookere ddala mu bigambo bya NUP bya NRM ne NUP. Njagala tutandikira awo. Week gye tukubye amabega bwe tubadde tugimalako. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawuubyeko olubu lw'ekigere mu bitundu eby'Etteso. Era bw'atyo nasinkana abakadde mu bitundu ebyo kosa n'abavubuka. Era wano balabiddwako nga basayininga kye batuumye Memorandum of Understanding n'abakadde. Endagaano eno yabaddemu biki? Endagaano eno yabaddemu nti singa mmwe nga NUP tubeesiga ne tubawagira ne tubaleeta mu buyinza, bino bye muyina otukolerako. Era mu nsonga zaabwe nga bagamba emyaka 40 General Museveni gy'abadde mu buyinza abadde kyakola kimu kubasuubiza mwaka ku mwaka naye nga tabikola. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba mutwesige, mukkiririze muffe kuba tuli bavubuka. N'ensi twagala, tulina ekifaananyi kye twagala etulabiremu, era tulina ensi yaffe bye twagala ebeere. Wakati mu kubeera nga basayininga empapula, abakadde abamu abalabika ng'emyaka gibawuubidde akatambaala era nga n'essuubi liringa eribaweddemu, bano yabazizzaamu essuubi bwe yabawadde ente basobole okubeera nga waakiri banywa kututa otofisse batundeko, basobole okubeera nga obulamu babutambuza, nga n'abavubuka bano we balwana okulaba nga bakyusa obukulembeze batuukirize ebyo ebiri mu Memorandum of Understanding. Saagala kubeera mu lyazaamaanya bwe ntandika emboozi eyo ne ngitandikiraawo. Kanjiddeyo olunaku ab'ebyokwerinda lwe bazingako ekitebe kya NUP era ne bazingako ekyemakerere Kavule, ne bagenda ne bazingako n'ekitebe ekyekamwokya ku ssomero lyabwe erimanyiddwa nga NUP School of Leadership, era ne bakuuliita n'ebintu bingi, omwali zi kompyuta, omwali ssente enkalu, omwali ebintu eby'enjawulo. Era ogenda okukakkana nga ku NUP basanzeewo obusika amaloboozi, kamera ez'omunda n'ebintu ebirala bingi. Olunaku olwo tebaatwala bintu bya NUP byokka, wabula n'abakadde bano ab'Etteso baasangibwawo ku kitebe kya NUP. Nga press conference tennagenda mu maaso, bano baali baakeddewo ne babaako enjogerezeganya ez'akafubo ze baatuulamu n'omukulembeze wa NUP. Amagye ne poliisi bigenda okusalako ekitebe nga bano weebali, ne babakwata ne babatwala ku poliisi ey'Ekireka. Bamukadde bano myaka 86 9. Wakati mu kubakwata tuwulira olunaku in fact General Muhoozi lwakakasa nti yayina Edi Mutwe era ali mu basement. Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ajja mu parliament aleeta ensonga eno mu parliament, naye speaker eno ensonga tiyagiwa mulaka eya Edi Mutwe n'okuwambibwa n'okubeera nga General Muhoozi amuyina mu basement. Ensonga ye gye yafokasingako yaba mukadde bano abali ku kitebe kya NUP, era n'anenya nnyo mukama wa Joel Ssenyonyi nga ye Bobi Wine okwetikka abakadde n'abajja Teso n'abaleeta ku kitebe kya NUP mbu okuzunza abakadde. Jukira Etteso bye bitundu bya Anita Among side zeeyo. Kakati bw'amala okumunenya ensi neebuuza lwaki olumiriddwa nnyo abakadde bano nti Bobi Wine abasinkanye era ng'abuuza bamuwangaani ebizibu byabwe era abikolere ki. Anita Among ng'abuuza bandibadde babireetera gavumenti. Era najjano nembuuza nti gavumenti emaze mu buyinza emyaka 4, bwe baba nga bagezezzaako buli mwaka abasinkana mwami Museveni, kabagezeeko eri asuubira oba asuubirwa okukwata obuyinza bw'eggwanga Uganda. Anita Among
kyamuyombya ne kimukola bubi. Kakati joli abalamu wiki ewedde eno gye twakakuba amabega, Bobi Wine n'agendayo nga bwe nkugambe n'agaba ebintu. Wabula tubadde tuli awo olunaku olwaleero nga bwe tujja tubagamba nti tukkirize ojja gaana oba okkirize Bobi Wine capital, Bobi Wine business, n'oyo atayagala kikkiriza akimanyi mu mutima gwe nti musemberere ne bwofuna ekifaananyi kye osobola okugenda n'obagamba ono mmusobola. Olaba wano we twali yali ambulira byama bye nakati tukyalinda ebya katsi tetubiraba. Tukyalinda ebya katsi tetubiraba. Kakati wakati mu kubeera nga batunudde era twabawa emboozi eno tubagamba nti president wa FDC Patrick Boy Amriat yavaayo n'ayomba nti Bobi Wine mu kifo ky'okukola ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu ali mugenda Teso nga bwagaba ente ebyobufuzi eby'ekito byali mu kukola ne tumanya bamukutte waluma. Assignment y'abano bagamba mwami Museveni nti ono akoma mu Buganda. Akoma mu Buganda kati kasita balaba nga ayingidde Teso ensi ekuŋŋaanye ne bagamba omugaati gugenda. Era kati baatutte ripooti eri mukama waabwe ne bamugamba ssebo abakadde bawe ssente. Akasajja katuuse katulemeredde katuuse ewaffe. Tubadde tumanyi tekayinaayo makana naye akasajja kazitowa ssebo kwata ensimbi oziwa abakadde. Tubadde tuli awo. Mangu yeye endagaano gye basayininga wakati w'abakadde ne Bobi Wine. Tubadde tuli awo mangu nga gavumenti etumye Vice President Jessica Alupo. Naye Vice President wa Uganda diru alabika oluso mutankana. Omanyi nti nno mu Uganda tulina abantu nga balina bifo naye nga tebalina mirimu. Kati Vice President talina mulimu. Gwe diru omuwulira kati bamutumye eno Vice President agenze bwatyo gavumenti esindise billion 8 to compensate Teso claimants. Bannamukadde abo gavumenti ebasindikidde ensimbi eziwerera ddala billion 8. Awo wenkugambira nti sembere ya Bobi Wine ebintu bitereere ne baba nga oyine ettaka lyo balitwala gwe sala busaze kubo gambe omusajja akuwaddeko amasannyalaze bajja kulizza. So abantu b'Teso deero babakubye enkata ya billion 8 oluvannyuma lwa wiiki ewedde Bobi Wine okukyalayo. Kati ani ababaweesezza ssente zino? Si Bobi Wine? Emyaka 4 nga tebabawa yadde 10 yalinnyeeyo wiiki ewedde babawadde billion 8. Kati olinga averi akugamba Museveni tatya Bobi Wine. Tola nno yatufuze akasajja kamufuze zino abadde tayagala zibawa yazibawadde kubanga ba Patrick Boy Amriat bamugambye akasajja kazitoye ewaffe tuyambe. Si wavuda abavubuka bakoze n'obukofiiro bwa university. Aya basi Anita Mongi mu kuyomba ndoze yatuse omukulu n'amugamba taata tulabika bye twayogera twayite tubitegeera taase gwanga n'asindika wiiki ewedde dero si Mande sente zituuse okategedde atejjukira lwakatambi akagambibwa okuba Anita Mongi ng'agamba Museveni yeetondera Buganda kyagamba nti Buganda yokka gyakoze ebikyamu ava sayidi z'Teso. Kakati tebabanga n'omutima gwa Anita Mongi bagukakkanyiza nga ye abeeyo babeetondedde mu ngeri efaanana bwetyo. Ebintu tubigatta ne tunoonya we bigattiranga ne tulabawo. So byebyo wabula ye Bobi Wine agenze ku kibanja kye kya X n'agamba bino twabisuubira era bwe twatuukayo we predicted this. Agamba nti ennaku eziyise twasayininga memorandum of understanding n'abakadde b'Teso abo abafiira obulamu bwabwe ku mulembe gwa mwami Museveni ebyasa n'ebyasa nga n'essuubi lyabagwako. Agamba nti ebbanga lyonna azze abasuubiza package wabula nga package eyo egiramu bisuubizi ebikalu
ebiri empty mu ngeri emu obazo oyinza okuyita empty promises. Mu ngeri emu agamba nti buli lwe tuba tugenda mu kalulu banajja n'abawa essuubi naye essuubi liba lyakiyita mu lujja. Agamba nti nga bwe twasuubira ne ku luno regime wakati mu kupanikinga esindiseeyo ssente. Abagambye mujjukire nti waliwo ekimugoba kakati bwe babawa ssente ne mulowooza nti abaagala mwe mujja okubeera nga mwesuulidde ekibalo. Kakati gwe vaayo ogambe nti Museveni tatya Bobi Wine. Gwe vaayo ogambe nti Bobi Wine tafuze Museveni. Gwe ndowoozamu bali mugabira ssente bayimbi babagabidde emyaka 5 kusuula kasajja kaganye. Ekyo kiteeke ebbali bakutte bannabyabufuzi mugotteko ne babagatta wakati. Bannabyabufuzi balemereddwa babanzeewo kati bibiina bya byabufuzi buli munnabyabufuzi aleeta kibiina kukendeeza ku bululu bwa Bobi Wine just ezo ssente ze ziri mu kuyiika kulwana Bobi Wine. Balwanye bayise mu buteeka balikyusizza mu Uganda era nazo ssente ziyiika just kulwana muntu omu Bobi Wine omusajja aganye. Mbumpimpi babadde bazuukusanga mirambo kuwunya buwunya. Kakati ye kyakola ayina sipule ng'afuuyira buli we gizuukuka weegiti ng'afuuwa giddayo mu binnya giwunyireeyo. Bye biri Teso. Nzikiriza wano wennyini we mba nsinziira okuyisayo ebigambo bya Hon.Ssemujju Nganda. Hon.Ssemujju Nganda mubaka akiikirira Kira municipality yavuddeyo n'agamba nti etteeka erya political party and organization bill eryayise mu parliament va ku UPDF amendment bill wabula lino erifuga ebibiina by'ebyobufuzi balireese kunyigiriza Bobi Wine na NUP. Hon.Ssemujju Nganda ng'ayita ku mukutu gw'amawulire ogwa Radio Simba yagambye bw'ati. Yagambye nti bino byonna ebikolebwa tebirina we biyambira munna Uganda. Of course abali ku guno omukutu bino tubadde tubibagamba ne katuddamu kubanga eyakikoze omu ku bantu abamanyifu mu ggwanga ate abakola amateeka mu parliament agamba nti amateeka ge twayisa dino etteeka digendereddwa mu kulwanyisa NUP era najja bulungi nnyo n'akirambika nga bwe twakyogera wano nti bw'oba otunuulya ssente eza sente ez'omukago ogwa omukago ogwaki sigwerabira omukago gwa iPod eyambako buyambi bibiina bya byabufuzi mu Uganda okufuna obuyambi obubimala biyimirirewo naye si mukago gwa ggwanga. Uganda erina omukago oba gavumenti ogutaba ebibiina by'ebyobufuzi nga ne NRM eri kubanga gavumenti ne NRM byanjawulo. Kati mu kibiina ekyeggwanga ekitaba ebibiina by'ebyobufuzi NUP etuula kakiiko. In fact vice chairperson w'akakiiko ako ye Benjamin Katana. Naye kye baayisizza kigoba ekibiina ky'ebyobufuzi mu mukago ogwa iPod. Kati oli n'abuuza ekibuuzo nti ogoba ebibiina by'ebyobufuzi mu iPod. Of course waliyo ekibiina kimu ekitali mu iPod ye NUP kyekisinga obunene. iPod tesponsoringa kati kubanga ekibiina ekisinga obunene mu opposition tekiriimu. Bwe kiba tekiriimu ensimbi ziba ziraga luddawa. Kakitegeeza omunyago baagutemako naye baagala kumma NUP ssente nga beekwasa omukago guno ogwa iPod. Ssemujju Nganda agamba bino byonna bireeteddwa kubeera nga NUP ekkakanyizibwa ku ttaka ne Bobi Wine. Era n'atuwa ekyokulabirako ng'agamba mulabe toyinawo ogamba muntu nti guno omukago gw'abazungu bw'oba toguliimu tugenda kumma ssente ezikola mu kalulu. N'agamba nti kati bano balaba nga batadde ssente nnyingi nnyo mu kusuula NUP n'ekiganye. Abantu be bataddemu ssente okusuula bazimba bitebe
kitebe kicho wekiri baga ne bano betulwana okusuula naye nga tebongera kulaakulana dwaki bakola bwe bati kakati basaleko sente niye ate baagala zibasalako mu bumenyi bw'amateeka kakati wenzirira ne nkugamba nti Mwami Museveni waba afuze Uganda ne Kyagulanyi amufuze Kyagulanyi afuze Museveni believe it or not dembe lyo ne kino kiri obvious kituufu atufuze naye akasajja kamufuze kubanga bwentandika okumenyera ku meeting ezibadde munda mu State House wakati mukulaba nga baleeta enteekateeka in fact kambaddizeeyo eno omwezi oguwedde nga gutandika waliwo meeting eyatuula nga baagala kufulumya ssente ababaka ba palamenti bwe kibeera kibiina kya byabufuzi tugeze jema njiweerako nnyo example erina omubaka omu Asumani basaalirwa ekibiina ekyo gavumenti buli mwaka ebadde kiteekamu million 10 dwaki kino omubaka omu buli mwaka omubaka sente ziva mu mukago ogwo gutabe ebibiina by'ebyobufuzi ogwa Uganda guteeka mu kibiina million 10 kati okusinzira ku meeting eyaliwo mu State House ng'egamba nti baagala bongeze ku sente zino buli mubaka abenga asobola okufuna million 2 ekibiina kye nga kifuna million 2 mu mwaka kati omwaka guno nga kye bagamba baagala okutunulira nti ebibiina bino tebifuna nsimbi kuva mu mawanga g'ebweru eziyinza okuvaako okutabangula eggwanga kati gavumenti ebongerako obukadde 10 okuva ku 10 kye babadde bafuna babenga bafuna obukadde 2 kijiyambeko okubeera nga ebibiina byetengerera nekino kye balina okuleeta mu mawulire kya bulimba ekituufu kiri nti bwe bongeza ssente obukadde 2 NRM yesinga ababaka ba palamenti mu ssetteeserezo bwe bayesinga kitegeeza yefuna ssente empitirivu ne mu mukago gwa iPod asinga okufuna ensimbi ennyingi ye NRM kati ekigendererwa kya wano kwe kubeera nga already bafuna ssente eziwera nga bazeddiza kyokka ate neziva mu mikago egy'ebweru nga bazeddiza kati ate baagala NUP balemejjiwa bagifulumye kubanga eganye okutuula nabo ku mmeeza Mwami Museveni ekituufu kiri nti anoonya ekifaananyi ku Bobi Wine tekirabika naye nabagamba banaakoleyo ensonga emu batuule mu debate simple wano Bobi Wine wano Museveni debate ebeere ku mpewo beeyokye ayi katonda wange kiyinza oba kufaanana kitya so kyekyo Ibrahim Ssemujju nganda just njagadde mbagaziyizeemu abantu abamu tebamanyi na kumanya bwe bayimirira ku mawulire ne babawa amawulire eri babalaga nti NUP yagana okutuula mu nteeseganya ate ng'efuna ssente za gavumenti kituufu enteeseganya ze bagamba NUP zeyina okutuulamu eyinayo n'omukiise ye Benjamin Katana akolanga vice chairperson ku nsimbi ya gavumenti naye babawugulaza ne babalaga iPod NUP egamba tetujja tuula mu mukago guno kubanga teguyina makulu bwe batuulayo abatuulayo era olaba bannobati mawu bakeerayo bukeezi Asumani basaliwa bakeerayo bukeezi FDC bakeerayo bukeezi kubanga bo bamanyira oli mukama waabwe banywayo akakyayi n'avaayo nga kiwedde so NUP egamba nti nedda tetujja kusobola kubeera nga tutuula mu nteeseganya zino ezigenda mu maaso wakati wa Mwami Museveni nga yeerimbika mu iPod okubeera nti mu Uganda erimu democracy so embiranye weeryawo n'obunkenke weebulyawo naye nga kyonna kiggwa NUP ye target munfunye bulungi kale eyo naye ensonga tugiteeke ebbali bwe tuba nga tugitadde ebbali olwaleero nnyumiddwa story zibadde 2 story esoose ebadde ya Democratic Party DP omanyi bw'owulira ekigambo democratic oba democratic ebeera nfuga oba enkulembera ey'amateeka ey'obwenkanya
kakati ekibiina kya DP Democratic Party leero tolabye obwenkanya. In fact si leero okuva we wajjawo okuvuganya wakati wa Nobert Mao n'omubaka ava Masaka bamuyita omubaka bamuyita ani erinnya sirierabire ery'omusajja ne wa DP nja kubeera nga mmujjukira. Wabaddewo embiranye wakati awo, wabaddewo ebisongovu nga Nobert Mao agamba ono in fact bamuyita Sebamala, inginiya mulamba, inginiya Sebamala nga Nobert Mao agamba ono tannaba kuweza myaka mu kibiina jimukkiriza kubeera nga yesimbawo ku bwa president ayina okugondera amateeka g'ekibiina. Sebamala agamba nedda, nze mmanyi Democratic Party mwenzaliddwa mwempangalidde nzikirizibwa okubeera nga nvuganya. Nobert Mao n'atuuka naga obuzaayo emyezi 6 okusobola kakati CBS yakubira Nobert Mao essimu ne bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo ngava ku nsisinkano eyaliwo wakati we ne chairman wa Wealth Creation omukulu amanyiddwa nga General Salim Sale. Era Nobert Mao mukwanukula yagamba nti Red yene ina kyemunoonyako buzibu ki okusinkana General Salim Sale, omuntu akulira ebyenkulaakulana n'ebyensimbi. Natugamba nti mukwano gwe yamuyamba nako okuwangula akalulu ke baali bamubbako mu 1996 si bwe kyali mu 1996. ne tugamba okay, kati Nobert Mao ono ebibalo bye bingi. Olunaku olwaleero sijja kulwisaayo, eŋŋumi etokose nebuuza Democratic Party ekitebe kyabwe kiri wano Kampala, lwaki akalulu kano kalondeddwa Mbalala? Embalala we wali embooke nnyingi. Ekirala ekinyumidde emigere givuze, naye ng'ekisinga okubeera ekyenjawulo bukyanga obukugulano buno bubeerawo amagye ne poliisi byebikuuma DP. Kinnyonnyola lwaki General Sale basinkana oba oliawo eyinza okubeera ansa. Kakati ebyo nabyo biteeke ebbali, leero akalulu kalondeddwa. Tola nti yeeyita bagamba nti eno Democratic Party, wallahi leero tewabaddewo obwerufu. Ovanga ku muntu ng'abazze okulonda be bamugobye ne naawangulira waggulu ddala. Anaye wasajja mmwe munyumisa ebyobufuzi naye nga muli mu byakisiru, mu byakisiru. Katusooke tulabe embeera ebaddewo olunaku olwaleero. Embalala akalulu, omwami oyo ye Sebamala ali awo wansi. I think ono ali wansi mu galubindi ye ani ono eyaleeta ekiteekateeka ekironda rope Joel Ssennyonyi. Omwami oyo bali wansi ku ttaka balina gwe bawujja eŋŋumi enyoose. Kakati katusooke tulabe embeera eno then ate nkomewo. Democrats who have come from all parts of Uganda, come and save me. The Bible says a house divided against itself cannot stand.
yembeera ebaddewo. Ekinyumidde Mao agambye nti Democrats, you have come from all over the world, the country, come and save me. Kati bagambye bamusaving ne bamuga genda tetwagala. Naye abagobye Mao kati kano ke kasinze okunyumira. Wulira Mao awangudde akalulu. Oba kabadde katya awangudde. Akalulu kana akawangudde n'obululu 969. 969 okuva mu delegate conference ebadde embalala. Era nga kino kireese Mao ku kisanja ekyokuna. Ku kisanja ekyokuna nga president wa Democratic Party. Era nga gye emyaka 15 egyekutte nga abakalakata. Okategedde? Emyaka 15 egyekutte nga abakalakata. Oba bamugobye, oba bakoze eki, ebyo tayagala biwulira. Oyo gye buvuddeko yakola waliwo embaga wakati wa Democratic Party ne NRM nga abafumbiriganwa ye Mao ne General Museveni, era ne bagitongoza mu luwatu n'empapula ne bazisayininga nti tusse omukago era tunaakoleranga wamu. Omulundi ogwaddeko twawulya Nobert Mao ng'agamba munyambe bannayuganda mwekalakaase Mwami Museveni akole bye twateeka mu ndagaano. Naye nga baakamala okukola endagaano eno gye tuyita empeta ey'obufumbo, Nobert Mao yavayo n'ategeeza eggwanga kati tunuulira gaago magye na poliisi. Oyinza olowooza be balonze akalulu. Nobert Mao yavayo n'agamba nti ebimu ku bye baateesezzaako ne Mwami Museveni kwe kubeera nga bakyusa obukulembeze emirembe. Yabyogeranga leero ne wayita ennaku 3 Mwami Museveni n'agamba Nobert Mao byayogedde tetubimanyi. Era sinnaba kwogerako ku byakukyusa bukulembeze ne tugamba Nobert Mao atukoze atya. Kakati awangudde akalulu. Oba gwe Ssebamala okoze otya awangudde. N'ekisinza okunyumira nga bw'olengera box ezo. In fact ndowooza tusooke tulaba akatambi kano. Poliisi ewerekera etwala obululu waliwo akatambi akatambi ka mooti bagenda akatajjako sikagala ako mu bugaalo bindi. Bagenda mu kanisa n'abagamba kyenziramu kye muddamu ko bokale muzibirize tusabe ne bazibiriza. Mu kuzibiriza omubbi najja nabba ebiweebwayo. Kati father n'alaba ya mooti agamba nti bannange mulabe, nabo ne badda bannange mulabe. Omubbi yabba ebintu, omubbi yabba ebintu. Ebiweebwayo babitwala. Temuddamu kuwoggana. Bannange mutunule. Omubbi n'atwala ebiweebwayo. Bagenda okulaba father adduka okuzibulanga ebiweebwayo bigenze. Kati akalulu ka DP amagye gakakuumye ebiweebwayo babitwala, kyokka abatwala ebiweebwayo bagaba batubba abakutte obululu babubba, naye nabo bagenda bagaba batubba akalulu ne be babba bagaba batubba akalulu. Kati kyekibadde wano. Tulabe ku mbeera eyo ndowooza then tweyongereyo. Abadde wakawungeza kigulu namukubadde bavuganya ne batuuka okwekamwana ne bamukatta bemeruka. Kyadda ky'okukuba akalulu kwatandise wakati mu bunkenke obutagambika. Obudde nga busemberedde okukya okubala akalulu kwatandise, kyokka ne wabeerawo okuwakanya ebigenda mu maaso nga bagamba nti waliwo abakozesa olukujjukujju okubaako obululu bwe bagatta mu bubokisi. Embeera bwe mu kiro kyonna okutuuka obudde buvuddeko eddiba.
kyokka ku makya Nateka Jampuni ayongedde okubalagala mu bbwa. Abadde bakulira ebyokulonda bwe basazeewo okuyita poliisi ne basitula obubokisi okubujja mu bwema obadde babalira okubutwala mu kisenge ekirala awatakkiriziddwa muntu yenna wadde ba agenti babeesimbyewo. Ababbi b'obululu mujja mutuyambe. Mu kunnyonnyola tutegeezeddwa nti kino kibadde kityo kubanga weema wabadde okubala akalulu yini abadde agyetaaga kale nga balina okusenguka bafuna ekifo ekirala ebyembi bafunye ekifunda. Ballots were the key thing for this election. We had to provide security. All of us were to walk under security. Why did they not want us to have security? Wabula kino kiwakanyiziddwa ba agenti babeesimbyewo nga bagamba kino kikoleddwa kwagala kunyaga bululu awatali ayinza bakuba ku mukono. Abantu banyabonya, abantu basibibwa n'enjala, abantu basuza njala, lwaki abantu banyabonya? Sikiraba mu bwenkanya bonna nti ne agent mbadde agent wa Kirya naye ng'ate munda sikirizibwa kuyingira ng'ate mbadde agent lwaki akalulu bakajja bonna abantu babalabira ne bakayingiza mu room awali only security and a few agents that they want inside. Bakutte ekikolwa eky'ensonyi ekyennaku ekyennyamiza ne batwala obululu mu hoteri obalira otya obululu mu kisenge mwe wasuze. Mwami Mawu ekintu ky'okoze kibi nnyo, tuli bavubuka era abaana abeeyagalira mu kibiina kya DP tubadde twagala DP n'obulamu bwaffe naye mujji tukyayisizza ne mubba akalulu ne mukatwala ne mukakweka because mumanyi bulungi nnyo nti abantu babakoobwa. Akuli ebyokulonda mu DP Kennedy Mutenyo agambye nti kyabayisizza ebyokwerinda kwe kuba nti waliwo kubavuganya abadde bagala okukola obuvuyo bwetyo poliisi neeyitibwa okulaba ng'ekakkanya embeera. Management of security is not the responsibility of the Electoral Commission or Electoral Management Team. In their wisdom, they saw that was the best. And you know, there are certain things police can do and cannot do. Omu ku bavuganya kuba pulezidenti w'ekibiina kino Dr. Lume Bayega agambye nti ekigenda mu maaso mu kisenge omuli okubala obululu bunyazi bwennyini kubanga ne bannamawulire nabo tebakkiriziddwa kubaawo ng'obululu bubalwa. Oba oli awo bantu badde bakakoze eddanga ensonyi nnyingi nga baagala ate obudde bumale okuziba bagyeko amasannyalaze tomanya. But even where we are doing it, Dr. Lume is there, Alitia is there, others are there. Kusuka omuguwa kwa okay bye bibadde mu kibiina kya DP. Waliwo abasajja abakutamye ebyobufuzi. Waliwo omusajja oyo asembeyo okwogera Kennedy Mutenya. Bwe bumu ku busajja obuyinza okutunuza n'ogamba nti oba abasajja abakulu bafe baveewo naye nga ne kitaawo mukulu oba obusajja obukuze mu myaka buveewo buvi naye nga munnaye n'owuwa akuze. So oyo gaayo oyo boogera ebyekisiru. Kakati DP kyekibiina ekyokubiri mu ggwanga ekisinga obukulu. Tunuulira emivuyo. Agambye nti ekyabayisizza amagye beesimbyewo ekyabayisizza amagye bakitegeddeko nti waliwo abagala okukozesa effujjo. Kati gw'oyita otya amagye naye ng'ate nawe oli candidate. In fact a political party etali mu buyinza gw'ojjawo amaanyi agayita amagye ne poliisi. So akalulu kawedde Nobert Mau azzeeko kati ye president era yagenda okujja okuvuganya mwami Museveni ayagala kumujja mu buyinza awonze naawe okategedde bye bifa mu Democratic Party. Sagala tubenga tulwawo nzikiriza mukwano gwange tutuleko katono nnyo olunaku olw'enkya na mugongo bajulizi kulamaga simanyi gwe kukusanze luddawa but olunaku olw'enkya tugenda kubeera nga streaminga live enteekateeka yonna nga bwegenda okubeera na mugongo. So beerako ogenda kubeera nga buli kimu okiraba ku mukutu guno mukwano gwange. So enteekateeka nnene General Museveni yasubirwa ng'omugenyi omukulu olunaku olw'enkya era okusinziira ku bigenda maaso bakomanda aba SFC babaddewo okulaba ng'enteekateeka eno egenda maaso era meeting esembyeyo olunaku olwaleero ebaddewo. Kati oyo ekimwambaza ebyo ki? Kali lwaki tekidda mu nsiko ekyo? Kutiisatiisa tewali nno kyanjawulo era womusanga empyozi mukubanga wa bulijjo
kujjako bwaba n'emmundu naye nga mwesanze oyo ate bameka be bamenye embirizi nga tulaba oyo nga talina ebyo anti omukuba n'omukutula embirizi naye sinze so enteekateeka ewedde ekitongole ky'ebyokwerinda oba ebitongole by'okwerinda meeting esembayo etudde General Museveni ye mugenyi omukulu mu nteekateeka ninawe mbadde ne bagamba nti singa Bobi Wine yabaddeyo amasannyalaze gabadde gagenda kuvaako ku makya okitegedde naye eri mwami Museveni tubeere sure amasannyalaze kwegali tegasobola vaako waali kujjako lumu enkuba yagenda n'emuswa kale katulabe embeera eri Namugongo n'enteekateeka ab'ebyokwerinda nga bagiteeseteese. kwatuukya kubanga embeera eri Namugongo mu kiseera kino era nga abagenda okubeera nga mulamaga olunaku olw'enkya mugende muweese omukolo guno ekitiibwa abalamazi batuuse dda abasinga obungi n'abalala bagenda kutuuka kiro ekyaleero ebimu ku bantu bye basinga okwesunga Namugongo tola nti bagendayo ku lw'abajulizi ku lw'abantu abafiirira eddiini abamu bagendayo kukola bya kisiru osanga nga obuyumba bwe bataddewo bwenyeenya baba banyeenya matabi osanga obuyumba bwenyeenya kati wotasanga buyumba babanga abali mu nyegenyege kati wotasanga nga buyumba bwenyeenya osanga misito gya mbizi osanga abayaayi ng'ali Namugongo naye nga tamanyi nti alina Namugongo ng'ali ku misito gya mbizi mani abaniga bagende nga yatamidde tamanyi na kiriko ogenda okulya omanye Namugongo abakazi bafunirayo embuto bazaalirayo abaana nga tebamanyi na bakitaabwe awo ne weebuza bagenze kusabira bajulizi okitegeera abamu bagenda bagumba ne bafunirayo embuto obujulizi bw'amaanyi obwo so yembeera eriwo kale tujja beera nga tubyebawo olunaku olw'enkya so mwekuumireko bwekuumizi tugenda kubeera live buterevu Namugongo olunaku olw'enkya okusobola okubeera nga tubatuusako enteekateeka yonna nga bwenaaba etambula era bwenaaba egenda mu maaso. Nina kye mbadde nerabidde ku mboozi ya Nobert Mao. Waliwo omukulu atukubidde emitwe okusinziira TV nga bwe zikuba emitwe era asoose n'atuwanaga NTV egambye bweti Mao wins awangudde ne zireeta MBS NUP fails to defeat Mao in DP nti NUP eremereddwa okubeera ng'ekuba akwegamba ewangula oba esinga Mao mu DP noga kati wano NBS yo ya ntalo ku NUP ekyo n'okiteeka ebbali ne wajja Bukedde Bukedde egamba eyabba mukazi wa munne abbi akalulu n'asanyusa ne Museveni kati kitegeeza mubbi mulungi yabba akalulu nabba n'omukazi kati obubbi bwo kiri mu musaayi okitegedde then akonjagadde nkayiseewo katono nnyo nzikiriza nate ekyo nakyo tukiteeka ebbali bwe tuba nga tukitadde ebbali njagala tufune ku bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro byabadde agamba abantu ku nteekateeka z'akalulu n'engeri Bobi Wine gyali ready kubeera nga akulembera eggwanga lino.
agamba nti biri abiri mugumu yali redde ni ate kati yali redde n'okusingawo. Katusooke tuwulirize ebigambo bino. Tulikyagulanya yasaanidde obwa pulezidenti n'Abannayuganda baabulwa naye ate kati mu 2026 banaye atuuse nnyo era asaanidde tewaliwo okwekwasa tugenda komandinga sinzira nakawa ate wengamba okomandinga abalala bayinza okwogera ne mugende mugenda laba basi bya bigambo wigona bio ground tugenda pakijjanya abantu tugenda kusinga obusobozi ku bantu abo tubagulira nti eri nti batuteekerateekera lozifulawa tumanyi batuteekerateekera gyonna naye naffe tuli mu kweteekateeka ffenna mu mubiri mu myoyo nga tuli bavumu tubaŋŋange ne bwaleeta kipate tukola kiffe tetulina kiffe tekuli mukola ki mukukola n'aleeta abamadde okukokolo abamukubiremu simati naye ng'era ffe bwe tuli tubagamba nti muli baffere era tugenda kujjako mukama wamu balina okumanya nti tukyabatya kuba luli amadye nga buli muntu atya amadye nga bawulira nti military police esitu mama wagikukubira bwobanga military police abadde kiringa akugamba nti dduka ngodda mitiyana paka nga balekeddaawo kati military police twagivaako UPDF twagivaako kati tulina special forces command kitegeeza nti omuwangula special forces command mumaze okola ki police twagiwangula LODU twagiwangula bakulemu preventa twabawangula jati twagiwangula eyo bisigale batuuma bitume kati tulwanagana na special forces command kubanga yo yennyini ati kati yo gyetwagala okututwala wali ku lunaku olw'ebimuli nga babagamba nti abadde agikulira CDF naye ali mu basement obeerika yawaiso ali asomesa lusuka waiso mufumbira agamba nti ebitongole byonna ebizze bireetebwa babiwangudde. Olaba nejjati bagiwangudde kati bali mu kulwanagana na Special Force Commando. Special Force Commando yes SFC ekitongole ekikuuma General Museveni agamba nti kyetusigazaawo naye nakyo bakireese mu bantu. Omanyi abantu kyobamanyiza bwe kyobaleetera kyebamanyira basooka kukitya oluvannyuma ne banoonya engeri yoddiiringa nakyo. Duli baleetanga owa military ogwo ensi neebuna ebiwabo kakati obaleeta abantu ne bubeefuka tubalaba ennaku zino babeegeza namu kakati ne SFC bagireete abantu bagimanyiire wabula agamba nti dugenda kukya ng'atwala abantu mu basement yali mu basement ng'ayiga lusoga ye mufumi olunga bamugamba batya mu lusoga sigo ate jangu wano oli musiru ida mu lusoga ida naye ako kangu basobola okukayiga naawe so kale byebyo nzikiriza nateyo tuveeyo bwe tuba nga tuvuddeyo amasasi ganyoose ewakiso ne munzikirize nga situnaba kubeera nga tugenda mu mboozi eyo soke mpiseewo Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa munoonyeko gwalina ebizibu ebyenjawulo mukubire ku ssimu gyolaba ku screen mukwano gwange ya Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa eyesembya 711 asobola okubeera nga akuyamba mu bizibu ebyenjawulo. Totawaanyizibwa na bizibu nga Sheikh Ashraf Dembe waali okuyamba. Munoonyeko
mwebye bikusumbuwa kyatakola kajja kugamba sikikolako sekyo kyakola kajja kugamba nti sembera busembezi ensonga nafu nnyo tugimalanga. Namba y'essimu ye 711 asobola okubeera nga akuyamba. Nzikiriza tuveeyo eyo tusobole okubeera nga tweyongerayo. Bwe tuba nga tweyongeddeyo amawulire agatali malungi waliwo emboozi gye twabawa gye buvuddeko ey'abasirikale aba UPDF abalumba poliisi ey'erubowa ne bakuba abapoliisi ku station eyo n'abasibe ne babakubiramu. Abamagye balumba poliisi ne bagikuba ne bakuba abasibe ne bakuba be basangawo n'abaali bali mu kurenovatinga poliisi nabo ne bakubibwa n'amasasi ne gavuga. Poliisi ne UPDF, in fact UPDF nevayo ne yeetonda. Bannamawulire bwe baddamu okubuuza omwogezi wa poliisi ku nsonga zino ez'erubowa, omwogezi wa poliisi Lushoki n'abagamba bino tuli mu njogerezeganya era byaffe abapoliisi n'abamagye abannamawulire ne tubivaamu. Kakati embeera y'emu ezzeemu okubeerawo. Akabinja ka UPDF nga kali mu mmotoka eza drone oba mu zi drone kasazeeko Wakiso police station ne bakuba era tebakomye kukuba ne bakwata atwala poliisi eno ne bamuggalira. Bakuta atwala poliisi eno amanyiddwa nga Esther Chiza ne bamuggalira. Kati abadde asibye abasibe asanzeeyo abasibe mu kaduukulu yatwala poliisi eno era nga district police commander SP Esther Chiza aggaliddwa. Mumpepe ye OC wa poliisi bamwese naye bamusibye n'abasibe be yasiba. Okategedde kino nno tebakomye wano. Oluvannyuma lw'okumuteeka munda ne basasirya n'amasasi ku poliisi eno era ne badda mu mmotoka zaabwe ne bagenda. Kakati bwe baba aba UPDF balumbye poliisi ne bagiyisa bwe batyo, ddayo ku bigambo byayogerera poliisi bye yagamba bwe tukukwata toddamu tuwogganira na bail. Kakati Osono gwe basibye agenda kusaba bail agenda kola oba naye tatuwogganira yasamire muli bagenda muteeka ku mpingu na Edi Mutwe. So byebyo ebiri mu ggwanga bino nno tebisaana obibuuse maaso. Bwe kibanga abamagye basobola okulumba poliisi ne bagikuba omulundi si gumu seebiri seesatu seena anno neggwanga nalyo liriteeka ku minzaani n'obuuza wa gye tulaga ewatuufu. Leero bw'obuuza omanyi poliisi tetukyalina poliisi. Poliisi eri mu magye era ogenda oluusi oyinza okugenda ku poliisi sijja mentioninga poliisi n'otunula nga abaliwo bonna bakugawo yokkano n'obuuza mu poliisi waliyo kkano ne wagawa oli jeno naye nga yatwala poliisi n'obuuza kati jeno yanona ki mu poliisi. Okitegeera poliisi tekyali poliisi, poliisi mulimu magye. Kirabika ne bano bwe bagenza okuba b'amagye bannaabwe si wa poliisi. Okitegedde? So byebyo nenga bino byennyamiza bibanga biri mu ggwanga. Situmanyi oba omukulembeze w'eggwanga bino abiraba oba bw'aba abiraba bimusanyula. Ndowooza yandikomye ku balenzi be kozi balenzi be CDF bino abiraba naye ono ye ayagala nnyo violence. Of course we bituuka ku mmeeza ya CDF aga abaakubye bano baliwa bajemba w'amayinja. Good job. So kale mutukkirize tukome wano. Simanyi tubadde twabasuubiza live but ebiteebereka bisobodde okubeerawo. Tubeetondera olw'okubeera nga tetugituusizaako but olunaku olw'enkya emboozi egenda kukolebwa. Naye era kawungeezi ssaawa 4
emboozi eno nnene yeetaagamu ebintu bingi. Abantu bawulira Ibrahim Traore naye baagala okumanya much bingi ku Ibrahim Traore. Oli ayinza okwebuuza, tugenda comparinga tutya Kyagulanyi Ssentamu ku Ibrahim Traore? Tugenda comparinga tutya General Museveni emyaka 4 mu buyinza ku muvubuka eyakamalamu obumazi agenda weza myaka ndowooza ng'esatu kwena mu buyinza? Oli ayinza okwebuuza, mu comparinga mutya Traore ow'emyaka 4 mu buyinza ne Idi Amin Dada eyaveda mu bulamu bw'ensi eno? Yes, tugenda ba comparinga era tugenda kutunulira ebimu ku bibuuzo ebiri ku mmeeza. Ibrahim Traore kino asobola okidefending, asobola okikuuma kyatadde mbannansi y'abaffe byonna bikoze tabyeyagalize naye n'atuuka n'afuuka dictator? Ebibuuzo ng'ebyo byetugenda okuwanukula olunaku olw'enkya mu program gye tujja okukola. Saagala tugikole ngeri recorded, nedda njagala tugikole live so that nammwe mu participating nga mutuwa ebirowoozo ebyenjawulo. Wakati awo tujja kukwata amasimu mutubuulire endowooza yammwe mu programu eyo. Njagala kubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala batugoberedde okuva gye tutandikidde okutuuka wano we tumalidde. Yenze Sajjime mbaddewo okubeera nga nkuweereza ku mukutu gwa DPTV Uganda. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga just in case nga wakatwegattako ate gwe yatwegattako edda. Webale nnyo, webalire ddala. Mbadde ne Morgan ku kamera, so nga ate mu production wabaddeyo Abe. Buterevu nnyo tusinkane mu mawulire amalala aganabagazzeko olunaku lw'enkya Namugongo. Twesangeyo oba naabaayo naye nga ki ekintwalayo? Kunyenya matabi? Oli musiru. Oli musiru. Baganda kino ekyana kyabaki ogamba amatabi agatenti Mogani wabaki? Ganyenyezebwa lumu mu mwaka kali ne General Museveni agenze kunyenya matabi. Oyo mugenyi mukulu se ekiro atagenda gendayo kiro. Mogani tova luweero agenda ganyenya kiro. Mogani wabaki? Ebisana kuba kusuula nkesi. Kamve wano tebankube ekipo omanyi bakambwe. Kale Mukama Katonda abatukumire tusinkane nato olunaku olw'enkya mu bino ababiriwo naye okusingira ddala tugenda kwetololya ddala ku Namugongo ono. Wadde Morgan atugambye nti bagenda kunyenya matabi, abamu tebagenda kusaba na kubeera nga amatabi galiwa gonna gano ng'agagundi munyegenyege ge tulaba ago gennyini. Morgan wali wagenda kubeerawo batuukirivu bokka. N'endongo Simba Kagere genda beerawo. Siri walira muli mubeere bulungi, Katonda batukuumire. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gagolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.